ما شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على الذين اصطفى. فيا عباد الله، أوصي بنفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وبأعمالكم محاسبون وبأعمالكم محاسبون. tumutendo wekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Amatendo ebbanga lyonna ge tumutenda nago tegasobola kuggwayo olw'ebiyitirivu byatukolera. Tugezaako okusinziira ku busobozi bwaffe tumutenda kye tusobodde. Baganda bange, nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe tumutye Allahu tabaraka wa ta'ala. Okwo kubeera okwesiima okwaffe wano ku duniya, yawma alqiyama ebeere ejjana yaffe. Wa barakallahu fiikum. Ebigambo tugenda byogera mu bufunze. Nkakasa nti Ramadhaani okuva lwe yatandika okutuuka olwaleero abawalimu olabye bangi. Bagambye ebigambo bingi. Ngenda kukoona ku bigambo bibiri nga byonna mbikoonako lwa bunene bwabyo. Ngenda kukoona ku kye bayita esswala. Briefly, omuntu atunula alabe ayimiridde ate mu busiraamu bwe oba obwetaavu bw'okusoma esswala ye, okusoma obusiraamu bwe abuyina kyenkana ki. Ekyokubiri kye ngenda okukoonako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala, eddambi erigenda okusookera ddala okukolwa ba'da Ramadhan kye ngenda okubeera nga nkoonako by'ebigambo bibiri. Ekisooka ngenda kukoona ku swala nga ndi very brief. Akokubiri bi'awnihi tabaraka wa ta'ala nkoone ku ddambi erigenda osooka okukolwa oluvannyuma lwa Ramadhan. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيضا يقول تبارك وتعالى: قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala mu ayati zensomye abadde ayina amawulire gatutegeeza genjagala tutegeere nga tetunnagategeera. Kiriza nsooke ku swala. Tabaraka wa ta'ala bwe yali ajogerako yagamba aya mpanvu mu si mpanvu naye sijagala yonna, ngenda kujja mu kitundu. Yagamba nti wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un.
kiriza ntandike ne aya eyo. Owekitiibwa tabaraka wa taala yali ayogera ku swala yagamba nti eswala eyo wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin, nti eswala ezitowa nnyo okujjako eri abo bokka abayina khushu'u mu bifuba byabwe oba mu mitima gyabwe, nga bagonvu nnyo eri abatonda Allahu tabaraka wa taala, nga ki ekibafuula okuba abagonvu? Alladhina yadhunnuuna, nga bayina okukkiriza nti annahum mulaaqu rabbihim, olunaku lw'enkya bagenda kuba mu maaso ga mulezi waabwe. Kyekigambo kye nayogedde mu mukaddima gwange nga ntandika ne ŋŋamba nti tukkirize nti enkya tugenda kuyimirira mu maaso g'omulezi waffe Allah. Wa bi a'malikum muhasabun, ekigambo ekyo nakizzeemu emirundi esatu. Wa bi a'malikum muhasabun, bino byotudde wano agenda bibala Allah, ne byosiibye agenda bibala Allah. Olwo olunaku luzibu nnyo. Tegerekese bulungi. Abange eswala yaffe ebbanga ly'osaalidde lyensaalidde, ani amanye eswala eyo? Nkoonayo bukonyi katini ngende ku dhambi abantu lye bagenda okubeera nga bawangaalirako, lye bagenda okutandikirako nga tuvudde mu Ramadhaani biidhinillahi tabaraka wa taala. Nze nkiggale ekyange. Tegerekese bulungi. Eswala ani amanye eswala? Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba, obwedda nsoma ayati sisomye ku hadithi, yagamba nti sallu kama raaitumuni usalli, musaale nga bwe mundabye nsaala. Fenna abali wanani asaale swala y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bwe beeganyi mu Ramadhaani, Allah agenda kubalako ki mu Ramadhaani, nga bwe yali ayogera yagamba nti awwailu ma yuhasabu bihi al-abdi yawma al-qiyama as-sala. Allah kyagenda okusooka okubala ng'enjala ekulumye tannagitunuulira, agenda kubala eswalayo, agenda kubala eswala. Ng'ekimu mu binakuwaza yagamba nti fa in wujidat tamma, bwerisangibwa ng'eswala nzijuvu, kubilat wasailu amalihi, Allah emirimu gyonna bino bikusiba agenda bikkiriza. Sadaka ze wakola agenda zikkiriza. Naye n'agamba nti wa in wujidat naqisa, teyagamba nga tewasala nga nkendeevu, ruddat wasailu amalihi, agenda gigoba n'emirimu gyonna egisigadde. Abanga ani alina eswala? Ani alina eswala? Oluvannyuma lwa shahada ekiddako kubanga kinene swala. Tusiibye enjala etulumye, si kikulu kwenkana swala. Abange nkiddamu sikyogedde mu nsobi. Ramadhaani kikulu, si kikulu kwenkana swala. Eswala kikulu. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuleetedde swala za miteeka esatu. Bw'atuuse ku swala ez'emiteeka esatu, ogumu ne gusangulwawo ne wasigalawo emiteeka ebiri. Atuuse okuva ku mwaliriro gw'enseno ng'eswala gy'atugamba okusaala evuddemu dhikiri ejjudde edduwa. Eswala yo gy'osaala efaanana etya? Nkonyeyo katono omusomosi gwa swala. Bwe tuleeta takbiratul ihrami, Allahu akbar, edduwa yasinga okwatiikirira abasinga gye twategeera subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka. Si bwe kiri wangi? Bwe kiri. Waliwo ziri edduwa 18. Tegerekese bulungi. Waliwo edduwa endala Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Waliwo ekomaawo, waliwo eyitawo. Ntegereka bulungi. Eyo olunaku lumu eyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abasaaza basahaba bamaliriza swala n'abagamba ani akozesezza ebigambo bino mu swala, ebigambo ebyo byensembyeyo okusoma. Sahaba n'awaliko omukono. Baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba nti Allahu tabaraka wa taala gudde emiryango gy'amagulu 7 gyonna lwa bigambo bya musajja oyo byakoze eki? Eba ntono eyo wangi nene ezo zonna zijjudde dhikiri kutenda Allah. Ntegerekese bulungi. Akaseera katuuse sallallahu alayhi wa sallama anaatera okuva mu bulamu bw'ensi ategeeza baswahaba eswala gye bateekeddwa okusaala ng'ezimu ku dduwa eziggulawo eswala n'eno mweri.
ruku'u bikyuse, sujudu bikyuse, okujjako waliwo ebikyusiddwa abamanyi ng'abamanyi batunuulidde ne bagamba nti biyinza okuba nga si bituufu okusinziira ku mbeera naawe bwe naabigamba ebimu kuba ebimu sigenda tutuukayo ono tunula n'olaba biriwo ebituufu n'ebitali biki. wa barakallahu fikum. agambe Allahu akbar n'agamba nti Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghribi. tegerekese bulungi eyo sala sallallahu alayhi wa sallama ejjudde edduwa awangadde nga gyasala era gyagambye basahaba ati sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mundabye nsala. tabaraka wa ta'ala n'ategeeza mu Qur'ani ekitibwa n'agamba nti qul i'malu, bagambe basaale naye fasayara Allahu amalakum, Allah agenda tunuulire swala zammwe nga mwasoma byata abagamba sallallahu alayhi wa sallam. Allah bibabuuze wali rasulihi azikwasa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amugambe nti abeekawo abasomanga bino bye wabagamba. Eswala yakyuka naye okukyuka kwayo tukkaanya n'ebyo bye yakyusa sallallahu alayhi wasallam. buli kye yalekawo nga mulamu nga kiri halali kye kigenda okubeera halali, Allah okutuusa lwagenda ozingako ensi eno. bye yafuula haramu nga waali ne bwe yavaawo biri haramu okutuuka lwe tugenda okuyimirira maaso g'omulezi waffe tabaraka wa ta'ala. tegerekese bulungi, kano si katuufu mu swala okubanga omuntu asoma tahiyatu n'agamba assalamu ala nabiyyi. tegerekese bulungi, katuufu abamanyi bakalese ne bagamba nti ekikafudde akatuufu anti fe tubadde nga tusaala nga tusonga ku mbaka Muhammadi oba nga tumulabako ne tugamba assalamu alayka ayyuha nabiyyu. tegerekese bulungi, emirembe gibeere gy'oli owange omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama atuuse okuva ku mwaliriro gw'ensi nga waliwo abatamulabyeko nga bakakasa bwe basoma tahiyatu bagamba assalamu alayka nga tebamulabangako, era naafa nga tebamulabyeko nga ye tahiyatu gye basoma. abamanyi ne bagamba nti nedda okugamba nti assalamu ala nabiyyi olw'okuba nti omubaka yafa ekyo si kituufu. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu alkhaira fi dunya wal akhirah. bwe tukomaawo tuba tetusomye wange, bwe tukomaawo toyina kyoyize era ogamba nti dalasa yakusaze. naam, eswala ngazi ebiseera ebisinga obungi nze bwe mba ngisomesa sigisomesa nga wano bwe ngisomesa, tugisomesa practically. omuntu nakola ki ne tusomesa ebigambo n'ebikolwa n'asobola okumanya ki kyateekwa okukola mu swala eyo yeswala ey'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. eswala zonna nga tukyazisaala nga za dhikiri ng'okugamba subhanaka allahumma wa bihamdika, toddayo n'ogamba nti nasse swala z'abantu esigala ntuufu, esigala nti eri esinga businzi ejjudde edduwa yesinga amadala mu maaso g'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. naam, tusiibye Ramadhani. aya gye nasomye owekitiibwa tabaraka wa ta'ala nga akakasa nti qul li ibadiya alladhina asrafu, abaddu bange abeekawo aboonoonye ebbanga lyonna mubategeeze mubawa amawulire nga gassanyu, mubagambe nti la taqnatu min rahmatillah, temukutukawo na kusuubira kusonyiyibwa kuva eri mulezi wammwe Allah ku buyitirivu bw'amadhambi ge mukoze. yabasonyiye dda wakitiibwa tabaraka wa ta'ala. lwaki tukakasa nti fenna yatusonyiye Allah, tukakasa nti sallallahu alayhi wa sallama byayogera mazima. bw'oba okakasa nti byayogera si mazima, mpanikira ku mukono ng'omubaka alina bye yayogera ng'alimba. hadithi yaleeta ssatu nga zonna ziri mwezi guno, n'agamba man sama ramadana, endala n'agamba nti man qama ramadana, endala n'agamba nti man qama lailata alqadri
byonna ng'awunzika agamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. omuddu akola ebyasiibye ramanzaani yonna, omuddu akola ki? awunzika nga ayimiridde ekiro ayimiridde ramadani yonna, n'ayimirira ekiro kimu kyokka kya lailatul qadiri, allah gonna amadhambi agamusonyiwa. wano waliwo gwatanasonyiwa allah wangi? bwe gabanga omubaka sallallahu alaihi wasallama gayogera mazima, kasita obukwakulizo mu hadithi eyo butuukirira, imanan omuddu oyo ateekwa okuba nga musiraamu nga tasamira, nga bw'asiŋŋaana ow'eŋŋonge nga waŋŋonge amuwasa. Ekyo nkireese lwaki abasinga obungi alowooza nti ekyo si kinene. Wallahi kiri mushirikira akbar. Gw'okukya ku makya Allah n'agamba nti ow'eŋŋonge ng'omusiŋŋaanye ekaba wamuwase, n'ogamba ffe ekituntu nakaseke anti ewaffe tuli baŋŋonge. Otegeera okusinga Allah. Gwe bw'oba wasiibye ng'okyayina entegeera eyo tannakusonyiwa. Naye abalina entegeera entuufu nga aqiida zaabwe entuufu, buli atudde wano yamaze omusonyiwa Allah. Nze nawangaala nkola shiriki. Yakugumiza n'agamba nti inna allaha, mazima eyatutonda Allah, yaghfiru dhunuba jamia. bw'aba asonyiwa teri bunene bwa dhambi ng'eryo ddyo talisonyiwa. Teririiyo. Terikola ki? Teririiyo. Kati obuzibu buliwa? Yatugamba nti tubu ila Allahi taubatan nasuha. bwe muba mukola tauba zammwe mu ramadani muno, mmwe musiibye ramadani, mmwe mulese ezzaala, mmwe mulese obushiriku, mmwe mulese biki bino ebirala, amadhambi mugamanyi, munyambako, emyenge muginywa enkya n'eggulo. sigamba mu abali wano munsonyiwe, abantu banywa omwenge nga ye Muhammadi, ntegereka bulungi. Ogenda okusiŋŋaana Sumaya ng'ali ku bbaala, akola mu bbaala asaavinga mwenge, nagamba nze seeka ekirungi kye nnina sinywa, era seeka tosobola nakunsanga, era nze nguteeka nakatule kwe mutwalira. abantu ba miteeko 7 bawunziko omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti baba banywedde omwenge, n'alagirira obulagiriza agenda okugula aba anywedde, ate Sumaya akola mu bbaala nga yaguweereza. Yabireka n'agamba nti mwono ndi mu ramadani sigenda kola ki? Tabaraka wa taala olw'ekisa ekingi kyayina yatusonyiye ffenna. Kati omuddu agenda kuddayo ku byabaddeko, ow'omwenge agenda kuddayo, sigala abantu babalimba nti sigala si kitamiiza, sigala kimu mu bitamiiza. mu hadithi emu ku hadithi ezinakuwaza yakakasa sallallahu alaihi wasallama nga yenna gwe kalitanda Allah namusinkanamu n'akatondo ak'ekitamiiza kyonna yawmal qiyama. Allah agenda kukwata abakyala abaali nga bamalaaya nga beetunda ku makubo, obwerere bwabwe yawmal qiyama Allah agenda buteekamu emigga, naye emigga egyo nga givaamu ekivundu. Abaddu abawangalanga nga banywa sigala abali amayirungi n'ebisigadde bagenda gemazzi ge bajja okukozesanga okunywa. Tegerekese bulungi abange, dhambi ki erigenda okusooka nga tumaliriza okusiiba? Wangi ng'oyogera otya? Aliwo ayogera zina. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Seeka agambye nti bwenzi buki abange tobaddeewo ennaku 28. Leero tusiiba lwakumeka 28. Tobaddeewo nga toyenda wange. Eryo ly'eddambi erigenda okusookera ddala nga twakava mu Ramadhaani. Olunaku lwe balangiridde Ramadhaani, shayitaani ekimu mu byekola bagisumulula nga balangiridde nti Ramadhaani eweddeko, naye ekuba emiranga ng'ekigikaabya ki? Abaddu bonna ababadde ab'omu muliro nayo bamaze okuvaayo, Allah abasonyiye. Kati efumiintiriza egenda yokka, ate nga mukubimu ku bye yategeeza Allahu tabaraka wa taala. Bwe mba seerabidde, wakitiibwa tabaraka wa taala yagigamba nti lwaki oganye okuvuunamira omuntu gwentonze n'engalo zange? Ne mugamba nti oyo wamutonda mu ttaka, nze n'otonda mu muliro. Wantonda mu muliro, ate oyo wa mu ttaka. Tabaraka wa taala n'agifubutula mu jjana n'agigobamu, yemanyi obuwomerevu bw'ejjana. Tegerekeka bulungi.
bwagifubutulamu nemugamba Allah nsaba kunnindiriza paka ku nkomerero, namugamba nti nkulindiriza paka lwe nayimirizaawo enkomerero. Bwe mala okakasa ekyo nti alindiriza, nemugamba nti tabaraka wa taala fabiizzatika la ughwiyannahum ajma'in. Olw'obuyinza bwo n'ekitiibwa ky'oyina Allah, Adamu ne batabani be ne bazzukulu be banfuukidde ensonga y'okugenda mu muliro, nti abo ŋŋenda kubajja ku mulamu ebbanga lyonna. Bagenda kusiibanga Ramadhaani nga bwe bazimaliriza ng'obasonyiye mangu nnyo nga mbazzaayo ku bye babaddemu, basobole otuuka yawmal qiyama nga bamuliro. Tabaraka wa taala wulira kye yagamba. Yagamba nti alhaqu walhaqa aqul, njogera nga nkakasa mazima, ng'ayogera ekyo tetumukakasaako okuba nti tayogerangako bulimba. N'agamba nti la amla anna jahannama, sirinaamu kusaasira kwonna gwe shaitani na bonna bagenda okugoberera, ngenda bateeka mu muliro. Abange bonna abasiibye nga basonyiye Allah, nga bagenda kuddayo mu bwenzi bwabwe gye babadde, tabaraka wa taala agenda bateeka mu muliro, agenda bakyoma Allah. Tusaba Allah atujje mu abo. Saasira nnyo Ramadhaani yo, nkiddamu, saasira nnyo Ramadhaani yo. Abaana abawala temulina gwe muteeyambulira. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Abaana abawala babadde babbeeyi, ebbanga lyonna Allah abafudde babitiibwa, sente zibafuukidde ekizibu. Tabaraka wa taala yabagamba waqarna fi buyutikunna, mubeere mu mayumba gammwe mmwe muli bimuli, temukimanyi muli bimuli, muteekeddwa kulabirirwa bulabirirwa ng'ekimuli bwe kifukirirwako amazzi ku makya n'okomawo olweggulo n'oteekako. Wallahi n'amazzi okugakima temuli menti kukima amazzi waka, singa nga mwateeka mu nkola ebyo bye yabalagira Allahu tabaraka wa taala. Kati ogenda kudda ewaka bakukuba embooka empitirivu, anti ogenda kujja wano obujinga, oddeyo ogambe tata Sumaya bagambye gwe oyina okukima amazzi, asooka kukuba omutwe ogwo ojja kudda mu layini. Osobola okulinnya takisi n'okwata omugugu ogenze kutunda ngoye, kati ogamba nti ogenda bawa akukimira amazzi, si bwe kiri? Bajja kukukuba omutwe ate nja kuba siriiyo. Ng'oyagala ekyo kibeere, kkiriza nti nteekeddwa kutuula naye n'ozaala omwana w'omusajja emyezi 2 n'omulekawo nti ogenze kukola. Mwe singa baabawa amata gante, singa temutegeeranga nti, singa baakuwa amata gante, singa totegeeranga nti baana baweereddwa amata gente mubalaba era omutuukako n'ogamba nti bulijjo tulabanga ategeera, ate yakutte ente bamusanze ku mbuzi, entegeera ya bisolo. Tegereka bulungi. Idhan abange lwaki mmwe muli babbeeyi, tabaraka wa taala agambye waqarna fi buyutikunna, mutebenkere mayumba gammwe, wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, temwejajamya muli babbeeyi olwejajamya olwaba abakulembera ng'obusiraamu tebunnaba kubeera nga buyingira mu bifuba byabwe mu mitima gyabwe. Tokikola. Olwaleero abaana abawala n'osaasira aweereza emmere, agenda okuva gy'aweerereza emmere ng'abamukwatiridde basukka 2, nga mwanange ne bw'aba mufumbo agenda otuuka ewaka nga tolina kyogenda kukola, tolina kipya kyogenda kukola kye batakoze gy'ava. Ate ki? Abanga obwenzi tabaraka wa taala bwe yali abwogerako yagamba wala taqrabu zina, okumanya bunene nnyo tabaraka wa taala teyabugaana. Ekyo kitegeeza bunene bwabwo, yagaana kubusemberera, teyagambako nti temwenda. Bwe tugamba nti tosaala ng'oli wano, ekyo kirala n'okugamba nti tosemberera omuzikiti gwaffe. Bitegerekeka? Kitegeeza oli wa bulabe nnyo,
tabaraka wa taala yagaanye obwenzi abantu bawunzise bayenze. Yagaana kubusemberera omuntu n'akkiriza nti Allah yagaana obwenzi n'agamba nze sibusemberedde nkoze bukole. Sibusemberedde nkoze ki? Nkoze bukole. Ng'oli bw'avaayo n'atunnyonnyola evvubuka ly'alina naye ne Allah naye kati omuvubuka bino Allah bateyabiraba kale gootegeera okumusinga. Era ekyokubiri gw'osoose mu buvubuka nga n'ekimu binakuwaza tusaasire Allah. Olwaleero bw'onoonya mu bawalimu nga tebalina baana haramu, Allah okuggyako gw'asaasidde bwe kiba mu bawalimu ate abagoberezi tugambe ki? N'otuuka mu mayumba 5 nga gaba seeka imaamu, n'otuukayo nga talina mwana haramu, nga seeka yazaala mwana wa haramu, kyentegeeza abo be batono illa man wafaqa Allah. Abange mutukoze bubi nnyo, baseeka abafaananye bwe batyo mutukoze bubi nnyo. Ekisookera ddala musizze ekitiibwa ky'obusiraamu. Bwe babanga abawalimu bwe tukoze, gwate gw'ogamba omusuubira kukola ki? Thaniyan, olwaleero bwe bukya ku makya pakyakulabirako, imaamu n'enzija n'embeera nti mukyalawo mumwagadde, enkya bwe nzija wano ŋŋambe ky'abantu mbagambe ki? Tabaraka wa taala yabuuza n'agamba nti lima taquluun ma la tafaalun. Abawali mulimba lwaki mugamba abantu mmwe bye mutakola? Ne mugamba abantu muve ku bwenzi nga mmwe kwe mulemedde. Mwana haramu ogenda mukola otya seeka? Bwe kivuddeyo ne kidda ku mmwe munneewuunyisaako eki? Wano imaamu wammwe n'agezaabaako gwa okugira kuti nti ali lubuto bagira lwani lwani tajja kutusaaza oyo, tajja kutusaaza. Mmwe bwe mwenda nga tetubagoba mizikiti. Mwani yabagamba nti ffe tuli bamalayika wangi? Mmwe ebbanga lye mwendedde ne tumanya nti ono kati ayina obwana 3 abuzaalidde ku lujja, ono ne mukagundi yamuzaala nga tetunabagoba. Naye mmwe katono nnyo imaamu yeya atuviire ku bwa imaamu, atuviire ku bwa imaamu ng'agoba ne yasalu natasobola gisoma, tasobola kusoma yasalu n'agoba imaamu. Abange obwenzi, ekimu ku bizibu eby'obwenzi, ensonga 3 zitutawaanyiza emitwe. Ensonga 3 zitutawaanyiza emitwe. Mwana haramu tumuteekewa. Omwana oyo abawaani? Aba wa mukyala. Ani agenda omugaba nga afumbirwa? Mukyala tagaba mwana. Ani agenda omugaba nga afumbirwa? Wangi? Abange mukkirize nga bwe twerekerezza obwenzi tubuviireko ddala. Allah atusonyiye, Allah atusonyiye. Byonna bye twakoze kati tuli kubipya. Mukkirize obwenzi bwe wakola bwonna abukusonyiye olwaleero Allah di nga tobuzzeeko, nga tobukoze ki? Ekyokubiri, abantu benze kano kensembyayo, abantu benze ne batuuka ne mwenda ne ku bakyala b'abawalimu. Mutukoze bubi nnyo bakyala baffe, mulimba olimba n'abawalimu benda kubamu. Kale bakola titi for tat. Mwende kubabwe nabo bende kubamwe. Abakyala mutukoze bubi nnyo, wallahi abakyala mube n'ensa, n'abasajja mube n'ensa. Ne weeyambulira nze novaawo nojja weeyambulira Seeka Hamisi, ne weeyambulira fulani enkya ne weeyambulira gundi. Abange mubadde ki kye mutambuza, ki kye mwolesa? Nabadde ne mukadde wange mpaako omuntu n'angamba nti musajja mukulu, naye kyakola akwata kalamba kasimu n'akawandiika ekigenda kimpeere. Bw'akomawo n'amaliriza n'agamba nti naye bannange muŋŋambeko nammwe ekituufu sirinako enfunye mu bwezi nakifunye ekyo naye navuddeyo nga bwe nagenze sente ze zaayonoonese. Abange eyo tujjayo bino, tujjayo ekisookera ddala
omulire Allah tabaraka wa taala okugutugwirire yebbanga lyebumala ng'okyasumulirira zipu omukyala ataliwo omukyala ng'okyajjamu peti n'endika n'ogijjamu ku musaayi naye amaanyi mugajja subhanallah amaanyi ogajja wagajja mu peti subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum saadi nasib saddani semwanga gemanyi